tugenze ku nsonga enkulu eyatulese ntandise bwenti bobo manyi ngoli mu Uganda ngolina smartphone ngolina account mu Centenary Bank ne Equity Bank soko kole bwoti nzize mbalabula okujja ensimbi za mu bank ezenjawulo mu Uganda nga mu mpakanya naye abantu bangi bali mu kubbibwako ssente zaabwe mu account zaabwe kati before nga sinagenda wala kwate essimu ye ya buyonjo gwali mu Uganda mpuliriza n'obanga oli bweru kwate essimu ye ya buyonjo ojjemu app ya Equity Bank nkiddamu bw'oba oyagala okusavinga ssente zo soko tulina system ziri bbiri waliwo gye tuyita manual system n'automatic system. Manual system ye system enkadde gy'ogenda n'obankinga ssente zo n'ogenda era n'ozijja ku account oba n'ogenda ewatera n'akuwa ssente egyo tuyita manual system. Kati automatic system bajja bayita electronic banking system bwe bagenda okubabbira ssente zaabwe bazibaggyeko mwenna. Bw'oba olina app nga ya Centenary ngeri ku ssimu yo osobola okubankingirako oba okutransferinga ssente zo ng'okozesa essimu. Nkuwagaabwa nga nabwe gy'essimu fungize uninstall that app before it's too late. System gye bayitamu okubba ssente ze zimu ku system eza app eziri ku ssimu zammwe. Bw'oba olina app ya Equity Bank uninstall it before it's too late. Uninstall app ya Centenary Bank ne bank endala zonna mu Uganda kasitoba ng'olina app yo gijjeemu otherwise bagenda babba ssente zaabwe bazibale ku ssimu zammwe bazimale ku account zammwe. Nzize mbaga bigambo bino nga mulowooza omusajja ono asaaga naye mbakubidde omulango otakungula mujje ssente ku account muganye. Equity etandise okubba ssente. Kati njala tandika bwe nti muwulize bulungi nnyo. Abantu bangi babbiddwa ssente zaabwe ku Equity Bank ne Centenary Bank. Ngenda bawa records buli kimu n'ekimu kitegere bulungi nnyo. Wulira. Ulira bulungi nnyo. Waliwo post yasoose okukolebwa ku social media kuno nga Equity Bank ejjuddemu ababbi. Case number reference eri SD 44/19/12/2022. Rose Ahawe walks into my office with red eyes and grossly looking into her brother. I want Emma, their world has sunk under their feet. They are here only because they have nowhere else to go. They have reached to the end of the timeline. 11th/2nd of month ago, they were celebrating as a family, but now their family is about to be sprinted over 45 million Ugandan shillings at Equity Bank starting on 18th December 2022. When Rose received a customer care service few days after opening an account with Equity, where she deposited the money in 2.5 weeks, December, she innocently answered all the questions. Seemed okay. A few days later, she was looking into an empty account. She had gone to make a withdrawal. The entire 47 million had been gone missing. Sorry, mom, you have only 27,000 on your account, Taylor told her. Then, omukyalo ono akakodya akalakakano. Gwomuntu yenna alina essimu ya buyonjo. Singa MTN oba Airtel ekkubira netandika okubuulira ku account yo eya mobile money negga nti twagala kuyita through your account ne bagamba initiating kyetuyita okuinitiatinga kwe kugenda n'openinga mobile account yo n'oyingiramu n'oteekamu amanyago n'oteekamu password yo ne bagamba kola ABCD nawe bajja kubba ssente. Kati bwe kitono bwe kiri singa banka yo nekkubira netandika okuboza ku bya account yo oba bank account oba wamanyaga banka oba we password na buli kimu kimanye nti bagenda kubba. Nkiddamu singa bank ekkubira essimu ng'ekubuuza ku bya account yo bagambe no please let me come over there at the branch. Nkiddamu singa bank ekkubira ng'ekubuuza bikwatagana ku account yo
Singa MTN wa Airtel kubirange kwataganya ku account ya mobile money, please go to their offices. Don't do anything. Kusimu yo ngo teka mu details zo, don't. MTN ibe kwagala kuyite ku headquarters zayo obikole ku headquarters. Banka ibe kwagala kwogera ku account yo nebiriko, genda ku banka, tokola kintu kyonna ku simu yo. Nkidamu. Banka bwe kubirange kubuza kwa account details zo, please bagambe, let me come over at the bank. Tojuza kintu kyonna ng'okozesa essimu ya buyonjo. Either banka yekubidde oba kampuni y'ensimbi ya mobile money, togeza n'okola ekintu kyonna n'oteeka ekintu kyonna mu ssimu yo ng'ojjuza. Bagenda kuggyako ensimbi zo ate bamale bakwefuulire. Nkiddamu. Toddamu kujjuza kintu kyonna ku ssimu. Either bank ekubidde, kampuni ye mobile money ekubidde oba Airtel oba MTN, tojjuza kintu kyonna kebere formula, please. Bagambe kanzije mu banka ndyoke ndabe kiki mu ngamba. Obuzibu buli nti banka zirimba mafia, banka zibba ssente zammwe. Awo sigenda kulwawo mumaze okutegeera biki ebigenda maaso ku banka. Kati muulire ono omu ku bantu aba complaininga ku ssente ze ezabbiddwa ku Equity Bank. Okay, banna Uganda malamusizza, mwebale okubeerayo, mwebale n'emirimu gye mukola, ne mwami Lumbuye mwebale tutangaaza mu bintu bingi, lwakuba banna Uganda tukyalemye okukakasa ebintu ebyogerebwa nti ebintu ebyo biba bituufu ddala. Obunzo kamwa koogera ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa January, nabbibwako ssente zange ku akawunti yange eya Equity Bank. Ssente ezo nagenda kuba agent okugyayo akasente mbeeko kye neekolera. Bwentuuka mu kuba agent ne bandaga nti no, nenteekamu omuwendo gwa ssente gwe nali neetaaga, ne bandaga nti ssente ezo teziriiko. Ne mbabuuza kijja kitya, ne mbagamba mukebere balance. Okukebera balance nga tekuli ssente. Ne nkubira customer care essaawa eyo. Customer care ne batugamba ssente zo zaavuddeko. Ne mbabuuza zaavuddeko zitya, nti zaavuddeko nga bakozesa easy banking. Kyokka easy banking nze sigikozesangako, sirina app ya Equity Bank yonna muba mu ssimu yange. Ne ngenda ku ATM. Bwentuuka ku ATM nensaba nini statement okumanya ssente zange kuyo gye zaavuddeyo. Okutuuka ku ATM nga bandaga envayo ssente gye zaavuddeyo. Enkeera ne ngenda mu banka eya Equity ekyengera. Ne mbabuuza ssente zange zaavudde zitya ku banka. Ne bandaga ne bakebera mu kompyuta yaabwe awo nga bandaga nti ssente zaakozesezwa easy banking okuva ku akawunti yange. Ne mbabuuza kijja kitya, nabo bennyini nga baŋŋamba mbu tibannamanya bwe zivaayo. Ne bandaga nti kabawandiike ebintu ebyo babiweereze ku headquarter. Ne mbisayininga ne baŋŋamba bajja kunnyamba. Bwe ŋŋenda bwe ntwala ennaku nga siraba kunziramu, ne neesitwa ne ŋŋenda ewa manager wa Equity Bank ekyengera. Naŋŋamba genda wali kubakolako baddemu bakuyambe. Bwe mbatuukako ne baŋŋamba tebannakubira ssimu, nti beera mugumiikiriza bajja kukubira. Ne nninda ennaku nalaba tebankubira. Nze kennyini ne neesitwa ne ŋŋenda ku Church House ku Kampala Road. Bwe ntuuka Kampala Road ne nnyinnyonnyola be nasiŋŋaana munda, ne bandagira ku second floor okugenda ensonga ezo gye mba nzitwala ew'omukyala bamuyita Patricia. Bwe ntuukayo omukyala yali agenze mu lanchi, nansindikira assistant we, n'asooka n'ambuuza, n'akebera mu fayiro nga fayiro yange tebannagitwekawo ku Church House. Ne bambuuza nti waloopawa, ne mbagamba ekyengera.
nengenda ne bakubira ab'ekyengera essimu ne babiweereza ku kompyuta nga wendi awo ne baddamu ne bakebera mu fayiro nabo bennyini ne baddamu ne banzijjako statement buto ne bamuuza wa reportinga ku police consent ye ne reference ya police ne baginzijjako ne bangamba bajja kunkubira bwe bagamba nti bajja kunkubira ne ngenda bwe wayitawo wiiki nga 2 emu kitundu awo nga tebankubiranga nenzirayo ekyomukisa omulungi Patricia namusangayo nangamba nali mmanyi twakkubira naye katuddemu tukole okunoonyereza tujja kukuddira up to now sifunanga simu yonna eva mu Equity Bank naye neebuuza sente z'abantu zivaako zitya ku ssimu nga ATM ngiina sigamba nti neebuuza sente z'abantu envaayo gye zivaayo ate nga bwenkoze okunoonyereza mu bantu bonna ekyamazima abantu nga bagamba sente ku Equity Bank zivaayo n'ofuna message naye ng'ate tonnagendako mu banka kujjayo sente bwe nalipotingako ku poliisi ne mbabuulira banka gye mbadde nkozesa baŋŋamba banka eyo keesi nnyingi ezizze wano nga bayogera Equity Bank so bannayuganda twetaaga okwegendereza ennyo oba sente tuzisimire bunnya tuziterekenga mu mayumba gaffe oba tuzeesibenga mu kiwatwawo kye tutamanyi naye sente z'abantu zitandise zibula lwakuba abamu tebavaayo kwogera sente zaabwe zaali njiigi ndowooza okuzza abaana ku masomero simanyi oyo omu eri message gyensomye omukyalo obufumbo bugenda kufa bamuggyako $1,700,000 okuva ku akaunti ku Equity Bank nina abantu bangi nnyo abafereddwa sente zaabwe nga zigiddwa ku akaunti mu Equity Bank kati wano tugenda ku Centenary manyiza byange mbikwata mpola ene ebbaluwa bafera omusajja nga abasabiro ne bagimuwa ne bamubala omufuulo n'abawandiikira nga complaininga ku $1,1.5 ze bajja ku akaunti nga amaze okusasula looni ne buzanga abafuka banaaba yiye ebbaluwa yiye ebbaluwa ng'agiwandikira branch manager Masaka ebbaluwa kati ono ekyamutuukako mugenda kyewulira mu bigambo byennyini obanga yawandika nga sente ze bazikutte bakyusiza nga bana bagamba nti oyina looni mu banka sasula sente z'abaana basajja nga obudde bukyali ate abantu abali mu kubbibwako sente zaabwe n'ebintu byabwe mu banka nga zitandika obbafera jjukira nabagamba ne mu banka mulimu abafere abakolagana ababbi mu up countries branches ogenda okugyayo sente n'ofuluma nazo nga tera asindikira abamafia na message nti omuntu afulumye sente bwezi ne bwezi ogenda otuuka mu kuba wakatambula kwana wali nga bakubba sente bazitwala so ne banka mulimu abafere eno ebbaluwa njibalaze kati mugenda kuwulira mulyoka mutegeere kyekiri mu Uganda bakama bange mbalamusizza nze ndi customer wa Centenary Bank e Masaka nagenda nenzija sente mu Centenary Bank e Masaka ne bampa looni ya $2,000,000 naye ntuuka ekiseera mu 2021 nempayo ebbaluwa eraga nti bannange nfunye obuzibu naye nsaba bankyusizeemu ensasula ya ssente bankyusizeemu nzabadde asasula akamu 10 mbere nga nsasula $5,000 buli mwezi ebbanga balyongereyo baagaana bwe baagaana ne bampa ba kooti bulooka batandika okubeera nga bajja okummanja ssente n'okuteeka ebintu nti wait a minute n'okuteeka ebintu nti batunda kubanga bwe baali batunda baali balabako ekinnyo kati ne bannemesa okubanga nsasula ebitundu esente okusinziira sente emirimu wegyafa wali mu covid bisasule kenaasu kensobola nemba nga nkateekayo abasajja nateekangayo sente nga bwe banteekako penalty ey'amaanyi bwe baatuuka ekiseera ne baagala ennyumba yange bagitwale sebo nenwana nga bakooti bulooka bakwasa sente bayite bali nti ennyumba ye erimu sente nnyingi ezisobola okukola ki okugulibwa ne bakwatagana n'abaana akawala kali mu sente nali bakayita Nanyonga
kekakwatagana n'abo abavubuka bakooti bulooka baleke nga batunda ebintu byaffe bo bafune ez'ekibulooka. Naye ng'omuzannyo guno bagukoze abagundi bangi nnyo mu Masaka. Omuzannyo ogwo gw'okukulemesa okubanga osobola okusasula mu kibanja mpola mu mpolampola ng'ebintu bwe byafa nga bo baagala basobola okukolagana ne bakooti bulooka sente bazitwale. Naye Centenary Bank e Masaka bannange bagituyambeko. Tukyagenda mu maaso naye nabage buli alina akawunti mu banka kyekiseera weetegereze eyo Centenary Bank anyimaze kati nzizeeyo ate ku Equity owulire ekizibu ekirala. Kansubira oli bulungi Lumbuye nsaba kuntaasa nsaba kunyamba nga bootera okuyamba ku bantu abalala batalina maloboozi. Munnange ennaku z'omwezi 21 Equity Bank nga mukyala wange mwatereka sente ze bwakya ku makya ennaku z'omwezi 21 ku makya sawa 2 agenda okucekinga ku simu ye nga asangako message za Equity Bank nga zimwebaza okubankinga nabo. Bwe yagenda mu inbox okwetegereza message ezo nga agenda okulaba nga kuliko enamba ezigenzeeko sente. Enamba emu yali egenzeeko $55,000, enamba endala ng'egenzeeko obukadde 3, enamba endala ng'egenzeeko akakadde kamu $9,900. Naye wano mu message yali tasobola kuzisoma kumalayo namba ezo zaalinga za kitundu naye nga wali zimulaga nti ze zigenzeeko sente. Mukyala wange kyeyakola immediately nansindikira message kubanga tetubeera wamu olw'emirimu kyenkwasaganya. Nansindikira message nangamba nti balabika batubye sente. Kakati nemugamba batubye sente batya. Nangamba nva okukebera ku application yange ya Equity is a banking endaga nti balance aliko wa $7,000. Ate nina enamba zendaba wano Equity Bank zempeereziza message nga namba sizimanyi naye nga ziraga nti kwe kugenze sente. Naye mugamba kwata boda ogende ku Church House ku Kampala Road obabuuze sente zange zirazeewa. Nakwata boda nagenda ku Equity Bank ku Church House ku Kampala Road ku head office. Bwe yatuuka nasanga omukyalo omu gwentagenda okwatulisa amannya ge olw'omulimu gwe. Omukyalo oyo namugamba ekituuse ku akawunti ye ne bakebera akawunti ne bakonfaminga nga kituufu akawunti bagijjeko sente. N'ababuuza sente zange zivuddeko zitya. N'abagamba leka tublock, ne bamugamba nti leka tublockinge akawunti yo temporarily then tukole investigation tutegeere engeri sente gye zaakoze eki zizavuddeko. Mukyala wange n'akikkiriza naye mu mbeera gye yalimu teyasobola kubasaba bank statement immediately kubanga yali awunze. So bwe bamugamba we batyo ne bamugamba nti investigation zigenda kumala ewiiki 3. N'ababuuza wiiki 3 zitya ku sente zange nga sente zange mwazitereka. Ne bamugamba kye tulina okukola ekyo. Madamu wange n'alinya boda n'addayo nga awunze. Enkeera ne mugamba agende ku CPS aripotinga ogwo omusango. N'aguripotinga. Bwe yaguripotinga ne tubeerako n'omuntu omu gwe twayogera naye ne tumubuulira, n'abeerako naye n'omuntu omu mu banka
eya Equity gwe yayogera naye ensonga yaffe neva ku wiiki esatu ze baali bagambye eza investigation negenda mu nnaku 2 era mu nnaku nga 2 ku 3 baali bamukubidde essimu nga investigation ziwedde. Investigation bwe zaggwa ne bamukubira essimu nti jangu komawo ebintu byo tubimaze. Munnange mukyala wange n'alowooza nti bategedde ensobi sente kizaalaze bagenda ku livansinga sente bazikomyewo. Mukyala wange yatuuka eyo yali shocked. Bamugamba nti esente one system etulaga nti essimu we wagisharinze. Kakati mukyala wange n'ababuuza message eza banka ziraga nti sente transaction zakolebwa saawa 9 ogw'okumakya nga nze neebase. Essimu yange embeera nayo nga neebase, ekiro ekyo nali neebase. Transaction message sente zange ziraga nti zavaako saawa 9 ogw'okumakya nali neebase. Kijja kitya nti system yamwe egamba nti nali na sharing essimu ku saawa ezo ng'ate nali neebase. Omukyalo oyo gwe tutagenda kwogera linnya kati olw'omulimu gwoba yamugamba ffe kati tetulina kyakukolera okuggyako olina kugenda simanyi kati awo gavumenti yerina okubikolako, olina okugenda ku poliisi simanyi cyber simanyi biki cyber security simanyi bakole investigation. Mukyala wange n'avaayo ate ng'awunze. Bw'avaayo ng'awunze n'alinya boda n'addayo ewaka. Bw'addayo ewaka n'embeera n'omuntu gwe nagezaako okwogerezeganya naye nenkola ki nemuwa $20,000 n'agenda mu Airtel kubanga enamba ezo ezagendako sente 2 zaali za Airtel, emu yali MTN. N'agenda mu Airtel n'akebera nga twagala kulaba abaani abaatutte sente. Bwe yatuuka mu Airtel system yamulaga oba print out gye baamuwa yamulaga nti sente simu kaadi ezagendako sente diiru yeetooloolera ku bantu 3 ne beekubira amasimu ku ezo simu tewali muntu mulala gwe tusobola third party muntu mulala gwe tusobola kukwata aproducing ba victim. Eraini ne ziraga nti era teziriiko. Bazikolerako omuzanyo gwabwe ne bamala ne baziggyako abakikola bonna. Naye bwe tubeera awo ne tubinga ejiginga mu looya nga tulaba bitulemeredde. Bwe tufuna looya n'abawandiikira, looya yasooka atwadvisinga kugenda ku branch kwe twaggulirawo akawunti eyo. Akawunti eyo etudde ku branch ya Energy Center. Kakati ne bagenda ku branch y'oku Energy Center ne bawaayo okwemulugunya kwabwe. Mukyala wange waawaayo okwemulugunya ne bamugamba nti tugenda kukubira after 2 days. Bambi omukyala eyabakolako n'amukubira ne baddamu ne bakola investigation endala. Naye investigation endala gye baakola era yafaanana n'eri. Ekyenjawulo ekyaliwo nti eno investigation bagezaako okubannyonnyola engeri bano ababba sente engeri gye baziggyako, nga babannyonnyola nti sente zino bazibba okuva ku nnaku z'omwezi 2 nga bagezaako bazitransferinganga naye nga tebazanishetinga kugenda. Bakola transfer y'esente naye nga tebacompletinga gundi eyo ya transaction nga tebagimalaayo. Ne bazisikako emirundi 3 mu ssaawa ez'enjawulo. Kakati deni ku ssaawa 9 ndowooza we basobola okwanishetinga sente ezo ne bakola ki? Ne bazitwala. Message bwe ziraga ku evidence ze tulina. Era naziri message eziraga nti bagezaako okuzisikako enaku z'omwezi 2 nazo message tuzirina. Bazi printinga ne bazibawa.
kakati mukyala wange bwe yagezaako okubabuuza sisitimu zammwe tezikola, omuntu n'azanyira ku akawunti y'omuntu nga temusobola kugibulookinga, naye nga bamubuzaabuza ne bamugamba kati ffe tetulina kyakukola, sisitimu eraga nti esimu yo gwo wagigaba biki n'abagamba esimu yange sigigabangako. Ne bamugamba mbw ate enaku z'omwezi nga 2 abakasitoma baffe bonna mu ggwanga twabasindikira message, ne tubasindikira message nga tubagamba mbu mwapugradinge application zammwe muve ku easy banking mugende ku Equity mobile banking. Mukyala wange n'abagamba okufiiranga wano sirina wadde message ejjangako mu simu yange, kubanga bagamba nti message bazisindikira bakasoma okuva enaku z'omwezi 26 omwaka oguwedde mu December, nga bagamba nti tusimanyi tu upgrade, nze simanyi tukyusiza application, emboozibozi eri awo bwetyo eya banka. Mukyala wange n'agamba esimu yange yiino sigidilitinga nga muwadde ka message, niyo mbanga na deletinga message system za telecom companies zijja kulaga nti eno message na deleting olunaku bwe luti. Mugende mu banka yembanga mwina message gye mwampeereza gye mwekwasa, mugende mu banka mukole ki, mugende mu telecom companies mukebere mulabe nti oba mulina message gye mwansindikira, nengisoma nengideletingamu sente njazibalekera. Ne bagamba nti ate ogwo si mulimo gwaffe kugenda mu telecom companies. Mukyala wange n'ababuuza telecom companies zemukolagana nazo mu business, kati mwagala nze kiraya nti nabateresa sente ngenda ate mu telecom companies nchekinge? Nagamba kati ffe ogwaffe tugumaze ogwo mulimo gwolina okugenda. Mukyala wange n'akola ki? Ne bavaayo mu banka bwe batyo nga banyogoze nga baba reasons out. Kakati bwe bavaayo ne bagenda ne babuulira looya n'abagamba nti kale tewali buzibu, kambawandiikira ebbaluwa mbawe legal notice ey'okulivansinga sente ezo ey'okumyawo sente mu nnaku 7. Ennaku 7 looya yabawandiikira ebbaluwa ne tumuwa emitwalo 10. N'awandiika ebbaluwa, bwe yawandiika ebbaluwa n'agibatwalira, bwagibatwalira ne bamuyita mu meeting gye bamuyita teyalimu mukyala wange. Ebyaliwo mu meeting looya byasobola otugambako, yatugamba nti bengeginze mu meeting ne bakkiriza ensobi eyakolebwawo, ne bamusuubiza nti bagenda mukubira essimu after 2 days. Katugenda mu week 2 looya waffe tebamukubiranga ssimu. Bwengezizaako contactinga looya ngambye tebanaba mukubira ssimu. Kakati nsaba abantu abaliyo bonabona mu nyambeko evidence yona weeri, sente zaffe tuzeetaaga kubanga sente zaali za school fees. Ndowooza muwulidde. Omanyi bannayuganda mwetaaga okkuba emiggo. Ebintu bingi tubibagamba ne mulowooza tebiriiyo, bimala batuukako ne mulyoka mutegeera nti bituuseewo. Alright, kati tulina eddakiika 40 gakkubira mu ssimu, then program eyannamwatu ejja kujja ku Lwokutaano. Njala kuta amasimu buli omu ofuutuke ebigwe byayagala okufuutuka omusimu nga tadde. Banka muziwulidde kyezi kizirimu, nze ntadde amasimu. Tulina eddakiika 40 kuba sisukka ssaawa 4, buli omu oyogere ky'oyagala. Essimu yiyo WhatsApp, strict WhatsApp. Hello? Hello? Hello?
Kale sebo nawe je baliko sebo. Nze nsooka Eddoboozi lyo nga liri wansi nnyo. eyakusindikira ku kyasinga okunnuma ku bodaboda abasajja abo be nakusilaga nyesiga n'omulala okero abaakwatanga pikipiki z'abaana ekira n'ekira nga bayoola pikipiki abaana babakwatira pikipiki kyokka pikipiki z'abaana ezisinga obungi ziri mu looni bodaboda naye nga bakikozesa kubba baana ssente era nakati Hello. Sebo. Alo bulamu sebo. Ndi bulungi sebo lyota sebo. Yeni mpola webale kuweereza. Kale sebo nawe bale kubeera ko n'eddoboozi liri wansi kansoke nzijjeko mbaddire. Malo okulaba eddoboozi. Alright, eddoboozi malo maze odditereeza, then you can call back. Hello. Mugalange jebaliko. Kale sebo nawe jebaliko sebo. Tusimanye empeerezaayo. Amina sebo. Uganda olwulidde emirundi mingi simanyi nakumanya olwetaaga kuba bubazi ku mitwe tuzaleetaaga kuba bubazi ku mitwe nga mbizi basooke bategeere byobagamba Sebo. wayogera dda n'obagamba ove ku banka z'e Uganda wayogera dda naye simanyi munnauganda ddi lwalitegeera n'obabuulira n'obagamba n'ekiro obuulidde abantu banange mujja abaana mu masomero g'ebisulo banange amata ge bagabira abaana buli kimu katonda yatukuwanga kirabo olabika olina malayika Onezo gwe mukozi. Baganya otegeera naye baligenda okutegeera nga tebakyalina kye basigaza Sebo. byebyo ebyange. Kale sebo tuyanza nnyo sebo. Hello. Hello teacher, webale tuweereza mukama waffe. Kale nnyabo nawe webale kubeerako. Kale. Kaakati nze mbadde nteesa bwenti. Nzijjukira mu mwaka gumu n'ekitundu bidi eyo njijjukira oba wagikola mirundi ebiri. Bw'olabula bannayuganda n'obagamba mugye akasente kammwe mu bbanka. Sente zammwe mu bbanka mugye sente zammwe muziteeke mugule ebibanja mugere mu kyalo mulime. Tewali kye wabatabula wabalabula buli naye munnange kati batuukeko balabe nti nno ddala byoyogera bituufu. Kati n'ekirala kitalo nnyo ekya looya waffe naye nze nsuubira bannayuganda abayisaamu abantu amaaso balekeraawo kubanga ffe abantu abakogoberedde tulabye ebintu bingi ebihappeninga naye ate nga ffe tuli mu nsi ezeeno wabweru wala naye tulabye ebintu ebihappeninga mu Uganda nga bisesa n'okusesa buli omu akuyisaamu amaaso basindisa abantu bakuvumye bakoze eki naye katubasabire kubanga byonna byoyogeddeko bihappeninze naye kitalo nnyo ekya looya webale tuweereza timbadde njagala kuyisaawo kagundi ako ka message wabagamba mwaka gumu n'ekitundu baddeyo mu vidiyo zo kale sebo webale tuweereza bye bye. Hello. Teacher Lumbuye jebaleko sebo. Nkale sebo nawe jebaleko sebo. Kale sebo. Amanya n'eddoboozi doniri okuva e South Africa ku headquarters e Greenside. Sebo. Teacher tweyanziza nnyo omulamu ogwaleero naye bannayuganda bakyalina emputu omanyi bagamba ow'ebbanga oba otamuwemukira oba ow'empaka akunama ebiri. Wabalabula lwadda bajje ssente zaabwe mu bbanga baagaana okukuwuliriza. Era kino ekyaleero kituwadde kyakuyiga n'abalala abakyakoze emputtu bayigire kwabo bekituuseeko olunaku olwaleero. Tweyanza nnyo tweyanza egesera bulungi sebo.
Hello. Hello, teacher. Wanji. Yabaleko teacher. Kale nyabo nawe je baleko. Kale katinze banzi bako mu PFCU bank. Aha. Naye yali 2020. Ali Saudi. Empereza sente kuba naleka nziguddewo account manya gange nga buli kimu ekigikwatako kiri mu manya gange. Naye buli kimu nakirekera sister wange ne mugamba in case of anything ojja kujjangayo sente. Naye nasindika sente n'agenda okujjayo kuba nasooka nengezaamu ne ng'akanda oba bananzi oba biri birungi oba biri bitya kati bwe nateekako sente ne mugamba agenda akole withdraw. Lwakuba nasooka neteekako sente ntono nateekako akadde kamu n'emitwalo 2. Bwe yagenda okuzijjayo n'atuuka ku ATM n'ateekamu ATM bwe yagiteekamu teyadda. N'akebera sente ku account nga tekuli. N'ayingira munda mu banka n'ayogera ne batellers era bamugamba sente teziriiko zavudde ko kyokka yava ewaka nga amaze ozikebera nga kweziri. Naye mukola withdraw kadi yabuliramu ne sente ne zibula. Kale toyanza nnyo nyabo. Kale teacher. Kale. Wanji sebo. Nkulamusizza n'abawuliriza. Kale sebo. Amanya kojja omugezi. Sebo. Okusooka nkwebaza omanyi abantu abasinga tebamanyi linnya lya Chemical Ali gye lyava. Webala ebintu byonna byoyogera kati bwe bitandika okuhappeninga. Ng'abantu bagamba nti singa namanya. Sebo. Kakati sebo nze nyina omukyala wano abantu 2-3 bava Bungereza wano. Bagenda e Uganda nga bakozesa ATM card zino debit card. Omanyi ATM ze Uganda naddala abantu mu abava mu diaspora muyina okwegendereza. Buli lwe mutwala debit card zammwe ne mugenda e Uganda ne mukola withdraw ku ATM. Bali baziprintinga bazire details zammwe zisigalako ku zile slip ezisigalayo. Omanyi kye bakola? Nga kadi bazikuroninga. Okitegeera? Kadi nga bagikuroninga nga bagiswipinga bagiwa bana abayaaye bagitwala ku eyo Sheraton simanya waweyo waggulu eyo wali bugundi obwo bugundi buno bwaki buno buuma. Nga gwe sente zo bazikoze ekibazijja kompola abantu bakajja wano nga 3 nga bakomplaininga. Okitegedde sebo? Sebo. Kati ekisembayo kyenjagala okubagamba banna Uganda tujja wano ne tubagamba no wa security alert. Okoze omulimu munene nnyo okuleeta omulimu gwa security alert. Pastor waffe Pastor Asimwe nange ne bannaffe bonna okuleta security alert. Obutwa buli riyo. Twawoninga Shamimu Malende. Honorable waffe ne tumuwoninga. Ne tumugamba Shamimu Malende, please tukwegayiridde. Please Shamimu Malende simanyi. Ne good enough yakola ki. Ne tuwoninga kati twawoninze gundi ani Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi simanyi kiki kyaliko naye tawulira. Joel Ssenyonyi twamuwoninze. Honorable zaake ye yasobodde okugenda ebweru ali ku under intoxication kubanga buno obutwayo bawa abantu. Babuwa omuntu ne bulwawo nga bawoninga omugenzi kati afudde. Kakati obutwa buno bukuvuga ne bukutwala ku level 4 kati nga butwala kabaka. Kati bwe bukutuusa ku cancer level 4 ne bwokola otya. Kanso wa America agezezzaako era eno wa America bamugamba munange there is nothing we can do. Bwana Chemical Ali n'abatuwuliriza Uganda list abantu abawereddwa obutwa bayitirivu. Ne bannange bwe bunaategeera ekibi mwagala nnyo excitement. Mwagala nnyo okulya, mwagala nnyo okunywa, mwagala nnyo bannange mwegendereze mwebereremu. Ate
ate muwulirize nnyo social media eno temulowooza nti Chemical Ali balina kye bamusasula temulowooza nti Pastor Sibe balina kye bamusasula temulowooza nti Pato Uganda balina kye bamusasula oba Kojja Omugezi balina kye bamusasula neffe tuyamba mmwe Chemical Ali wano omusajja yagenda mu mbuzi ekogga baani abamulwanirira twali ebweru nga tulwanirira Chemical Ali apa ntiro omusajja lwakomawo naye lwalaba batatu lyazaamanyiza era akyatuweereza so mbadde mbasaba mwenna abawulira kolo yange eno mutwale ebintu bye tubagamba nti biri serious sebo neyanziza Chemical Ali kale sawa okwongereza ku nsonga y'omukulu oyo ndi ku social media kuno nsasula bannayuganda ebbanja limwampola nze ng'omuntu maze emyaka ena sikola naye ndi ku social media kuno kubanga nnwanirira mmwe abannwanirira nandibadde okuva mu kkomera nga nti kankiveemu nagamba nedda ebbanja abantu bebampola nirodi basasula yensonga lwaki ndi ku social media banvumye neyanziza mu balinyomo balira eddala naye ng'engeri gy'emmanjiwa abantu b'oku nsi kuno bannayuganda yensonga lwaki kwende abambika mujja kumbika abanvuma mujja kunvuma naye nga nsasula bbanja lya bannayuganda lye bampola kati gwaliyo ng'ologootana olwana Lumbuye tulwana nze olwana bannayuganda abampola ebbanja era njadde basasula mpaka kubanga kyekyambeeza ku nsi kuno. Hello, comrade in the struggle, Chemical Ali. Yes, sir. Director of studies. Oliotya mukulu. Nkutumidde jeni muganda wange. Nkutumiddeko nnyo. Nange bwente. Aye nze ndikiriza ndogere mu Lusoga. Yes, sir. So abawuliza ffe tuyita kubeera twogere Chemical Ali ayiye ebintu bingi byawoniza bannayuganda abawuliriza. Aye bwe twakoba nti message ya Chemical Ali eya muganda waffe ASP asimwe n'abandi bakojja omugezi abantu bana abolereza abafaayo ku bannayuganda ng'otera ebya politics wabiza bambali aye Chemical Ali yazza kale Chemical Ali oyikiriza nti omukulembeze woni ni Kyagulanyi Sentamu Robert ezo zina gwendikirizamu aye oboniza abantu bangi naba NRM beena abo kana ono musaada Paul Cage the Lion of Mogadishu wamuwoninga nibajino bona abali mu maji aga Uganda wabawoninga omukulembeze w'eddiini ono Jonan Lwanga wabawoninga Bakizito Lwanga wabawoninga wawoninga ku bijambia basigiye bali mu ikomera eza kyotakoze aye abana Uganda tubakoba nti mpasinge message eno mugisharinge mu Twitter ku TikTok mu WhatsApp groups mwena mwekole mu omulimo kiri kye mukola babawoninga ku bya bank abakule abasubuzi muve mu Kampala abawoninga ku bya banka aya abana Uganda batitwatu na kiteteega kukijja mu maiso kantwala omukisa guno okuteesa kwirobozi erya Chemical Ali okusooka okwebaza kitwebaza Katonda nti akakukumye ng'oli omulamu era nze nikwogerera bino ebintu ng'ezansaswire era erobozi lyange ng'omuna Uganda era ndikiriza mu Kyagulanyi Robert Sentamu nti ni president omulondi wa Uganda era ndikiriza mu mazima na bwenkanya bwano enfulira omukisa platform eno okusindika obubaka bwange kubana Uganda mwena ng'afundikira tutidukira abaganda baife abali kufira abali mu makomera tubabande abantu bali tufaako nga honebo wa Mary nebyo byenje okufundikira webaleno webalirala. Hello. Ebale pan. Kale nyama. Ebale mutuweereza. Kale nyama. Kati bannange ntikya ngamba bannayuganda mwenna era nga mbalabula mulekeraawo okuzalawa security alert ze batuwa bannange mukirekeraawo muzitwale ng'ekikulu kuba abantu bano bateekamu obudde bwabwe okutulabula ate nga batulabula ne babitugambe era ne tubirabako nti basaba ba mikwano mwenna gye muli bannayuganda ekirala kitalo nnyo ekya kanso waffe wa Mary kitalo nnyo kitalo ddala bannange ne mwami wayiswa mufumbira bakulabudde emirundi mingi
bannange genda weekebeze ffe tuli beeraliikirivu tukooyo kaaba bane bwe bakulabula twala obuvunaanyizibwa ogende weekebeze nga bwe baba bagambye wayiswa mufumbira bannange tukyabeetaaga tubegayiridde ekirala Mayiga bw'oba osuubira nti gwe ogenda kukozesa pulezidenti waffe oba principal waffe ng'ogenda kumukozesa ebyo weerimbye kubanga Kyagulanyi mwana waffe wa Muntumbwe olabika olina kye weerabira Kyagulanyi mwana waffe wa Muntumbwe saawa yonna oyo Kyagulanyi alina okutuula mu ntebe ate kasajjamu tujja kubazza ewammwe ekyo kyo mukirinde nga mbagga gw'osuubira nti ogwo ogusiraani gwo gw'ogenda okuleeta mu kugenda kutufuga muhoozi tagenda kutufuga ekyo kimanye saawa yonna mujja kudda ewammwe tikya weebale kutuweereza n'abalala kabateeseeko. Hello. Sebo jjako essimu oba TV. Hello. Come on, kulamusiza. Nange bwite Sebo. Olamu bugamba ki? Olamu bulungi mpozi obwo Sebo. Nebaleka emirimu ebale kuweereza ggwanga. Kale Sebo nawe bale kubeera kuyita mu bwangu Sebo tugende. Kakali techa ekirala kyendi ku bannayuganda naddala information oba ntono mu bantu nabeddwa okutegeera abantu nga tebawulira kiki bannayuganda bagenda kutegeera batya jjajja tolwana nga bannayuganda omuntu awulidde n'ategeera oyo ajja kuwona abatawulidde bagenda kufa nga biku nkiddamu tukulimba bentegeezezza ne bawona bawonye abasigadde bajja kufa nga biku gwe weewuunya omuntu omuli mu struggle ng'agamba nti security alert zetuwanfu nga ye tawanga wadde security alert wadde enkoko egenda okubiika naye gaganda mu struggle nga linjogerako nnyabo bannayuganda nzisiyamba na bannayuganda muganda wange fundikira tugende kakati n'ekirala tusabaga olabyeko ku live ya president ng'ali emubende sigira mbadde neebase ogirenga obadde bebase situle bende wakutte bantu bonna beeye ku makuba kati bagagenda okutuuka Emitiyana polisi nga bumuliko okubeera tebamutegedde yagudde bugwe tuuka Emitiyana wano wonna ng'abantu kisi balinako oba tebategedde oba kiki bawo mbadde manyi nti wajja kukwata bamulinze at least wadde polisi ali nayo etambula emuliko naye tekisobose ekyo kiwedde Mayiga tusaba ave Mengo mu bwangu ekisinga kati tukuba nakyo. Hello. Yes, Sebo teacher. Jebale Sebo. Kale mukama wange nawe jebale ko Sebo. Kale Sebo yitambwango tugende Sebo. Sebo nsoko okwebaza emirimu gy'okolera eggwanga. Webale nnyo webalire ddala. Bannayuganda tulina obuzibu. Ebintu ng'ebyo ogenza byogerako ebbanga lyonna naye nga buli omu alowooza weeyogeza bweyogeza. Naye ekyo kituufu. Tulina obuzibu obw'amaanyi naye nga bannayuganda basaana kubeera nga tubajjukizanga buli kaseera mukama wange. Sebo olina akantu ke wayogerako ka surgical operations ne chupa za bia badde nkusabanga obeere nga afazali oba mu wiiki ofunayo olunaku lumu otujjukizeemu kubanga bangi bandiyagadde okumanya nga amawulire ago oba tekiniiki ezo naye nga bangi bambi tebaafuna mukisa ogwo. Kale Sebo tujja kiddamu. Kaakati ekirala Sebo mukama wange kyekyakatwa kitalo nnyo ekya mukama waffe muganda waffe kitalo nnyo ddala naye nga katwa katambulira ddala mu mbeera naawe gy'otosobola kukkiriza nti n'abo bennyini abefuula abamu ku baffe sooka ompulize nagagamba kanso ne muwoninga omuntu omu najja n'agamba mbuwa Lumbuye alimba alete evidence nti bamuwadde obutwa kyokka ng'ali mu struggle kati omusajja afudde bonna bakutisa amataba naye nga okirabye mukama wange era naliko ku pulogulaamu eyo okiwulira nze kamwe koogera nze nkugamba nti
programu zo zonna mbadde nga nziwuliriza ebintu ebyo byonna obyogedde nakati esawa za leero wakyaliwo abayiika eminyira kati esawa za leero bagamba nti olimba simanya balina ebigambo gamba ebivuma ntulaba wano mu posti n'obuuza nti kaakati oyo baba nange ki obwongo bulimu ki oyagala okukozesa ekigambo ekinene naye oluusi neweewa ekitiibwa n'okireka olide mukama wange kakati mu mbeera eyo yonna eyakatwa waliwo n'abantu betuteeka okuteekako okwegamba essira weewaawo beefuula nti bannaffe bali mu struggle naye abantu abo nga bagenda basemberera emitwe emikulu waliwo abeekubya ebifaananyi babitadde ne mayumba gaabwe balaga nti first lady amuyina yamutungako ebintu ebyo waliwo embeera eyo gye tusaana okwekendeeramu ne luba nga tetugikkiriza kubaawo banga mu mbeera eyo yesebo kama wange neyazanya hello ugamba nti wangi nyabo balamusiza bannange Lumbuye tukwebaza emirimu gyonna gy'okola okusookera ddala nsooka okugamba nti ekitalo ekya kanso wa meeri banna ekitalo nnyo naye oyogedde ebintu bingi nnyo era otulabudde lwakuba bulabula bambi oba obwongo bwatuba tutya situmanyi kati olaba ekyo kyogambye nti nno owino bagenda gyokya babiyite ebyo nga wobalabaawo basindika meseje ezivuma ezikola ki naye kasita omulimu kya mpuuga ne Charles Peter Mayiga lwe mwayita pulezidenti wange mwamutabulira akacyayi niye bw'abaako ekimutuuseeko kyonna teri mulala mpuuga ne Mayiga n'ekivumbi era pulezidenti nkusaba bagende bakkebere bannange twajjira omusota gwa mpuuga oba omunaku aliwo na mpuuga nze mpuuga lwe ndimuwona ŋŋenda kufumba kikere ng'enva mweraba okuba essimu oyagala okwewuliriza ate n'eryo essimu TV kwe kikuba tekikola makulu muganda wange jjako essimu bajjako TV olwoka oyogere. Hello. Sebo. Jebaleko Mr. Lumbuye. Kale sebo nawe jebaleko. Ale nsinzidde wano South Africa. Sebo. Nkubabeera nnyo oli musajja nkukkiririzaamu nnyo lwakuba tugaana okuwalampa lwakuba tugaana okwogera amannya abantu abo abakulima empindi singa kati mbatandikako batukiyiwe tuzimbe ekirala bonna tubamanyi tubalaba ekirala mwami Kasumba oyo ab'ekalungu mutuyambeko nze zaalibwa olukaya mundako awo abantu abo ab'ekalungu omusajja ayise wayalikomye omusajja ab'ekalungu mutuyambeko omusajja oyo kale sebo tuyazanye sebo kale sebo hello wangi jebaleko sebo nkale nyabo nawe jebale soko okusaasira koliji munnaffe yatuvudde ku maaso mukama amuwumuze mirembe amiina olina eddakiika 2 zokka kuba obudde butuweddeko njagala kwogerako kuba DP block oyo eyayita mpuuga sebo tukulenga oli naye tukulaba toyina okumanya nti tulina omukulembeze gwe twalonda omukulembeze gwe twalonda alinze kulayira kagwake kagutonye alina okukola ki alina okulayira mpozi nga mwetekeratekera kulonda ba MPs tulina president Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze w'eggwanga alinze kulayira kagutonye kagwake ye president w'eggwanga Uganda ebyo bye mulimu mwerimba mweriko okitegeera ffe tulina omukulembeze waffe mpuuga ebyo byonna byokola tebigenda kuyamba tebigenda kuyisaamu bw'oba olowooza nti nno ojja kuleeta wayazo ozirumise okwa Kyagulanyi ofune amasannyalaze
awo weerimba amasannyalaze gakyagulanyi tomanyi gye gaava tomanyi gye wagajja naye yennyini tamanyi gye yagajja okitegedde ffe twalonda Kyagulanyi ye mukulembeze w'eggwanga mayiga negye emizannyo gyammwe gye muzannya n'empuuga tubalengera tuli mu kamooli naye tubalaba mulekerawo tuzannyira ku bwongo bamemba ba palamenti muli mu palamenti mutudde kubanga mmwe mwatuuka bannayuganda bali mu makomera bafa bayimirirawo ku lwammwe ne babalonda naye mubasuuliridde bannayuganda mbakunga omuntu yenna tayimiriddewo ku lwammwe okubalwanirira nammwe temuddamu okumulabya kalulu kubanga kino ekiseera kye balina okuyimirira nammwe abali mu makomera naye tebasobodde kuyimirira nammwe babaleseeyo njagala mbabuuze mmwe bamemba ba palamenti abali mu palamenti singa ogenda n'okubalaale nga tewaliwo bakubugiriza osobola okubeerawo nga tewaliwo bantu naye mmwe mulaba nga mwatuuka naye tewaka kyetukola sebo gyebaleko ssebo kale ssebo nawe gyebaleko olina eddakiika 2 zokka mbadde ŋŋamba abantu bonna bava mu diaspora nga badde e Uganda babe mwegendereza nnyo abasajja tageti yaabwe bagitadde ku bantu abali mu diaspora era buli muntu ali diaspora bwodde e Kampala funa akafo weekwekawo otuule okole emirimu gyo bano abasajja bamalirira dda Museveni si yafuga eggwanga muwozi yafuga kyova olaba lino lyonna ettemu ayagala kakasa muzeeyi we nti bo batemu balungi era bwe bategendereza ennyo omwana alina amaanyi mangi tulina okwegatta ffenna bannayuganda ne tulumba nga lumu ffenna ne twegatta ne tulumba ne tugoba abakongo baganye omulaba omukongo aganye owulidde mukulu wange abakongo baganye abakongo beewaddeyo abakongo balwana naye mwe we muteerwana ajja kubamalawo abasiraamu bonna yabaawulawo n'omusajja atudde mu ntebe y'abasiraamu timusiraamu kyovola ebintu byonna babitunze babimalawo ate kati gavumenti eri bubi teyina ssente buli kye bakwatako bakirya buli ebyo bye byange mukulu wange kale tuyanzanye sebo halo kale sebo nawe bali kubeerako baba kati amanya gange nze bajja basaaga kansooke okutwala omukisa guno okusaasira ennyumba ya kanso wa Mary omukama amumpeera ekiwummulo ekyemirembe ne Katonda agumye abafamire eyo naye kyengenda okwogerako ngenda kwogerera obudde butono mbadde nsaba omwami oba Honorable Geoffrey Lutaaya ekintu kya Gasumba okumwekirikamu takitwalanga kyakuzannya kubanga Gasumba ye bamuteekawo singa wabaawo embeera eyo akola ekintu kimu nga bajja ne bakuwamba ne bakutwala ne bakubuzaawo bakubuzaawo bakujjayo bakuleeta mu kkooti Gasumba ng'ajjanga alaga nti nno era nga bwe kyali ku muganda waffe Jakana Nadduli kubanga Gasumba ye obutwala bumuwera mu kkomera bino byajja mu kkooti okwogera nti nno nti simanya abadde ayawulayawula mu bantu ayagala abavandimwe batuteme byonna era byonna statement yagenda okufuluma yonna nga Gasumba yasaani Jakana Nadduli kati muganda wange Geoffrey Lutaaya yali badde abeera mwegendereza nnyo kubanga bakifeesi bagenda mumuyoola omulundi gumu bamukube munda bamala omukuba munda ffe tubeere nga tumubanja agende okuvaayo ng'alwadde okulwala kwe kufa kwe Gasumba mutemu nnyo Gasumba abantu abatta bangi bagenda okutta bangi bakyatta gwe kasitaalaga bino byonna byogera nti alangirira olutalo naye Gasumba sijja kubeera ku Geoffrey Lutaaya ndi mugamba nti oba yegendereze naye naawe wegendereze obusungu bwaffe obw'Abannayuganda Gasumba nfundikirira ddala ku lw'Abannayuganda bonna Gasumba mulaba nga atuusizza ekizibu ku Geoffrey Lutaaya Gasumba babeera bonna tumanyiwo temulinza temulinda kirala tukooyo okkaaba webale nnyo okuweereza Ssaabasajja Kabaka awangaale
Kulamusiza teacher. Balamusiza ne bannansi bannange bannayuganda bannange bitalo nnyo ya mukadde waffe Council wa Mary omukama agumye family ye naye omukama amuwe ekirumiro ky'emirembe. Nze kuyange nja kusaba bannayuganda nja kusaba bannansi ffenna banne tusabire nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert President w'ensi yaffe Uganda gwe twalonda. Bano abantu abamuli ku lusegere bwe twalusuubira nti bagenda mu kwasaganyizaako tutambuze ekintu kya struggle tujjako tutwalaganisa Lukamaito Ssebajja okwotwa omunyalanda omutuusi Kiwere Museveni bantu babi nnyo nnyo. Ekintu ekyakoleddwa omukulu oyo Mpuuga nze nkyebuuza nti omuntu ddala Mpuuga munnayuganda bannange essaawa eno ebintu ebigenda balasi batukolako waliwo ekintu omuntu kyakola ne weebuuza nti ddala omuntu oyo omukuffe oba banne tusabire His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert tumusabire tumuteeke nnyo. Njagala okwebaza abantu b'e Mubende abalaze omukwano pulezidenti waffe wabadde akyalidde kuwemu ku famire ye mulwanyi munnaffe abatemu bano abatujju abakulembeze Lukamaito omunyalanda omutuusi Kiwere Museveni obadde olirayo obulamu bwe naye bannayuganda tugume tuweeyo obulamu bwaffe tulumbe street tusaleko enguudo za Uganda nga tuyimba ekintu kimu nse Lukamaito Ssebajja okwota omunyalanda omutuusi Museveni ne famire ye bakomererwe bano abantu kale munnange. Ekyo nakyo sigenda kirwako kati njala genda ku bantu mwenna muwulize information ya bank njala mutangire abalina accounts mu Centenary Bank n'abalina sente mu Equity Bank muwulize bulungi nnyo awo enzija kamala okuyisawo information eno. Njala bategeeza nti eggwanga Uganda libadde mu ntata ey'okuba nti buli muntu alina essimu ey'omungalo eya buyonjo obanga olina eya buyonjo smartphone obadde obegebwa ng'oyitibwa mu message eziri nnomo n'okuba nti n'amasimu gemukuba direct baga hackinga. Yoseri abadde akozesa software ow'eggwanga erya Israeli gwe bayita Pegasus amukozesa okuspyinga ku bantu bonna naye yakola ensobi n'akozesa software eno okuspyinga ku ggwanga erya Amerika n'erya Bungereza ng'akozesa ayita mu embassy zaayo. Eggwanga lya Bungereza lyategeera nti Museveni abadde abega ba ambassador n'abakozi baamu ng'akozesa software Pegasus. Bungereza bwe yategeera netegeeza muto waayo Amerika ne mugamba nti abasajja atubega ng'ayita mu embassy zaffe ng'akozesa Pegasus. Bungereza netegeeza muto waayo Amerika netegeeza Israeli nti tukutegeeza ono software gw'omukozesa oyina kampuni gyewamuwa nemuguza Museveni genda mangu otegeeze kampuni eyo ejje software wa Pegasus mu Uganda ne gadgeti zonna mu Uganda ng'obudde bukyali butyo Israeli netegeeza kampuni yaguza Uganda software Pegasus nti software tumutwala ne gadgeti ezibadde zikola mwazikozesa bubi era utogere sawa zino buli abadde eralikira nti Pegasus software hacking amasimu na buli kimu wali bamujjawo dda bamutwala olw'ensonga nti Museveni bamuwabira nga badde abega embassy zino ebbiri nga information yamanyi gyagitwala so software ya Pegasus mu Uganda nye kati Museveni ali ku ki wetwogerera kati ziweze weeks 2 nga ombaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko Kagege ali mu kibuga Istanbul ekya Turkey wepo n'omumyuka wa Ssemwayo omukyalo Munyarwanda bwe mwalabanga bamudecoratinze mbyambalo bya polisi nga bali wano mu kibuga Istanbul bali mu kunoonya software omulala katale akaddugavu ngera bali mu kumunoonya basajja abarusia nga bali ku market black market banoonya software omulala anaakolanga wa Pegasus. Nsereko Muhammad obadde mu Istanbul nga nkumanyi timwoli n'oyo omukazi ekyakuleta kwe kunoonya kuba wagamba Yosiri nti osobola okujja n'ofuna software afaanagana n'oli wa Pegasus nenge ekyakuleta n'ekimu ekirala kyakubega Lumbuye waali n'oyo omukazi ali awo nga tukumanyi nti gwe bootasiba zipu era nkimanyi nti oli mu kujja kiwojjolo nga muli kulyasereza gavumenti naye njala kutegeeza nti ebintu bwazza okukola tojja bifuna ate nakugamba dda nti bakunoonya naye towulira kale butyo nga nda bugisimufungize kiwajja togenda kifuna ate wantu ojja kifunawo byonna bimukola okusipenga kuba naga tebigenda kusoboka oli almost obadde week etandise yakubiri
ng'oli mu kunoonya bw'otya mugenda ofuna software omulala nga Pegasus mbamazo mubajjako naye tojja mufuna ekyo kyo nkikubuli tojja kufuna software oyo nga mwaga ndi mwagala munoonya muli wana abantu babiri n'oyo mukazi deputy director wa CIA wa CMI nawe muli wana munoonya software afanagana wa Pegasus naye temujja mufuna naye nga nkimanyi bali mu Istanbul almost 1 week eno mukutte yakubiri nkimanyi bulungi nnyo you are tracing me but you are omala bisira tosobola kuba nkimanyi bulungi nnyo kuba ku black market wantojja mufu bagenda kusibira bwerere ate kasita banakimanyako bowedde kati bukyo munnanga omwami bamaze wiiki 2 ng'ali wano ng'ali mu kukola akunoonya bintu ebyo naye muganda wange obusiru wayonka buyonke emirimu gya kitawe gye yakolanga mirembe gya Amini oba ogiremeddemu ojja kufa pulesa